Bw'otunuulira oluyimba nga Very Well, oluyimba lw'omwana mulenzi nga King Saha, kw'ossa n'oluyimba olwa Modra awo Inside. Kakati nno bw'otunuulira oluyimba luno olupya omwana mulenzi nga King Saha lwaleese ne mwana muwala Winnie Wamami, oh my god, olabira ddala nga muzigo mwereere. By the way, bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ate mu maaso awo nina munanga te wali Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso ne mwana mulenzi nga te Levickson naye ngenda kubeera nga mukuwaakoko awo mu maaso katono nnyo. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi, naye nno kansooke nkutegeezeeko nti nno omuyimbi King Saha asumuludde tune. Oh my god. By the way, nga we mbadde nkunnyonnyola wali mu kusooka nti nno bw'otunuulira oluyimba nga Very Well, by the way, lwe yakola project eno yagikola ne baana balenzi okwaliko Slick Stewart and DJ Roger, oluyimba olwa Very Well. By the way, beat yali nnungi nnyo, yayogeza abamu obwama nti mwana mulenzi ono King Saha beat eno yagifumbya atya muganda wange nebeera nga mpoomu. By the way, eside eyo byatambwira ddala era nga byatradinga nnyo munnanga ate ku luyimba olwo olwa Very Well. Kakati n'oluyimba munnanga ate Inside olwa Modra, jjukira nti n'ebiseera ebyo twalabako ko wali Modra ne King Saha nga bali wamu munnange, nabyo ne byogeza abamu obwama nti beat bannange nga nnungi ey'oluyimba Inside olwa Modra eside eyo. Kakati era ku side y'emu bw'otunuulira oluyimba luno munnange, by the way, olupya King Saha lwaleese ne mwana muwala munnange ate Winnie Wamami, oh my god, luyimba lulungi nnyo, beat era eyagala okutambula. By the way, nga bw'olaba Very Well nga we mbadde nkunnyonnyola, naye sigenda kubeera nga njogera bingi. By the way, yenze kabitenja simububiteja teka kudeireme webikutama nga tukyusa venue teka kudeireme ne mwana muwala munnanga ate Winnie Wamami. Jjukira nti nno bino bibadde biti nga mwana muwala ono gabadde mazaalibwa ge era nga bagakozezza munnanga ate wali mu Dubai. Jjukira nti nno mwana muwala oyo Winnie Wamami kw'ossa ne King Saha babaddeyo kone show e Dubai wali amazaalibwa ge mwana muwala oyo agakozezza eside eyo. Osobola okuwandiika awo nti nno happy birthday bannange ku mwana muwala munnanga ate Winnie Wamami n'abalala bonna bonna abazaaliddwa ku lunaku olwaleero, happy birthday wano ku Jaminati Yugi eside eyo. Naye nga byebyo munnanga ate nja kuba nga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi munnanga ate King Saha kw'ossa ate ne Winnie Wamami eside eyo e Dubai gye bali. Kakati nno katugende mu maaso wali. By the way, mwana mulenzi munnanga ate Pallaso, jjukira nti nno baddamu oluyimba luno ne muganda we Chameleone ne balukolamu remix bwe nkwagala. By the way, era nga oluyimba luno lukyagenda mu maaso munnanga ate okutambula okwetooloola. Kakati nno baavaayo ko wali ne bakola video era nga by the way video eri out, osobola ogikebera munnanga ate ku mukutu ogwa YouTube ku page ya Pallaso eside eyo. Naye nga wali munnanga ate ebyali ku behind the scene mwana mulenzi munnanga ate Chameleone wali yeekoze ebintu wali akatambi wali abadde agoyingamuko craze awo, naye nno abadde akakasa awo n'agamba nti nno video eri out eside eyo. Kakati era ku side y'emu Pallaso naye abaddeko eno ng'ali mu kuyimbayimba mu kaawo mpola mpola ng'omuyimbi wanaakola ki munnange nga bw'anaayimbayimbamu era nga bw'olaba akatambi ako by the way nako kabadde kakutta omubabiro ku mukutu ogwa TikTok. Nange golo nensiteba nenzingira sobola okuba nga nze mulondemu nga Justin Mukama yalinze kaddeke osobola okulya nga empologoma Mukama bwagera nti kyenina tekimala gama tasaba ne mugedo gyezibuga bangi banafuya naye era nemanempeta zendabye bangi nnyo eyo gyempise abagoberera nga katiba.
ye mwana mulenzi munnange ate Paraso era nga bwentyo bwe mbakyekinzeeko ne mwana mulenzi munnange ate Chameleone esayidi eyo. Kakati nno awo kankugyeko wali munnange ate omukulu Levikson wali ataddeyoko ebifaananyi ebibadde bitwedize. Kakati nno ebifaananyi bino abadde ataddekoko wali obubaka mwana mulenzi munnange ate Levikson esayidi eyo n'agamba nti nno muli balungi nga ebibiina byammwe, Katonda atuwe ebibiina ebituufu ebireetera abantu okulaba Kristo muffe. Kakati nno olunyiriri olwo munnange ate lwabadde ataddeko ebyo ebifaananyi ebibadde bikutte akati ku mukutu ogwa Facebook. Ye mwana mulenzi munnange ate Levikson wali abadde ayambadde essuuti muganda wange abadde ayaka nnyo nga bw'ogezaako okulaba munnange ate ebifaananyi ebyo bambi abadde anyumye nga ali wali munnange ate Mbalala gy'abadde esayidi eyo mwana mulenzi munnange ate ng'akikwasaganya esayidi eyo omwana wa Katonda Levikson nkugambye bw'atyo leero bw'alabiseeko esayidi eyo. Bamite Jaminati sinzira ku Jaminati Yogi kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga jjukira nti n'obeera ofuna notification kasita wabeera nga waliyo update yonna eba etuuseeyo wano ku Jaminati Yogi.